Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Kabulasoke mu muluka gw'Ekyaziiza mu ggombolola y'e Bukango mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi. Omusajja bw'agenze ku buko omukazi we gy'abadde yanobera n'ejjambiya n'amutemaatema ng'amulanga butamuwa ku ssente za PGM. Esther Nakabugo ow'emyaka 33 yakiguddeko bba Philip Mutagubya bwe yamutuusizzaako obuvune ku ssaawa 2 ez'ekiro. Nakabugo abadde yanobeewa bba wiiki ewedde n'addukira ewaabwe olwabba okumutaamira ng'ayagala muwe kakadde ke yafunye aka PGM. Netukaakana ngamba ofunye ssente ozifunye ne mugamba sizifunye bansindikidde message tugenda kufuna era n'engimulaga eraga kamuwe kunnya. Ono gwe tusanze ku ddwaliro lya Vera Maria Masaka atubuulidde nga bwe yafuna obubaka ku ssimu ye nga bamutegeeza nga bw'agenda okufuna ensimbi za PGM. Omusajja n'agiraba okuva olwo abadde amukanda okumuwa ensimbi. Atubuulidde nti yakanda kumutegeeza ng'ensimbi bw'atannaba kuzifuna naye ng'omusajja tawulira okukkakkana nga amukubye emiggo n'ensambagere. Nako yinangamba mpe nanga muntu nenjimuwa nayo kuma emirembe namana ngama paka sawo kemadde tanbula nako mupalishi modo nenkamuwa nako kyokka tekyamubalira nankube empye ezasooka nansitula ku buliri kubanze yankuba sibitegedde kuba wansi nankuba nengende waka nenzibuka ewaka. Ono atubuulidde nti akawungeezi k'eggulo ku ssaawa nga 2 ez'ekiro yabadde ava mu kiyungu okutwala enva mu nnyumba. Yagenze okulaba nga yeekanga bba ng'akutte ejjambiya kwe kutandika okumutema. Kati mbadde n'akabeera ewaka wiiki 2 nabadde ndi awo nga tuyingiza nva ekawungeezi ssaawa 2 najja n'ejjambiya n'antema. Kati bano baagala omusajja ono akwatibwe avunaanibwe. Ayinza okuba ng'aliwo kuba ekiro ekyo kyennyini yakubira maama we onamugamba maama omukazi ye musse nange neneebuuta naye sinnafa. Balibadde bamusibidde ddala oba bamusalidde emyezi 3 n'abeera ku kibonerezo yaligenza okomawo ng'ono yeesentensi nendesente kyekikyali naye kati bamusibako omulundi gumu ne bamuta babasibire ddala. Batuyambeko n'omwenge omusajja oyo bamukwate bakisibe. Omusawo ku ddwaliro lino Dr. Henry Sentongo atubuulidde embeera gye yafuniddemu omukyalo ono n'egyalimu kati. Ejjambiya yamukutte ku mukono ekisago eky'omukono twagenza okukola ekifaananyi ky'omukono ng'ejjambiya yakwatiddemu eggumba era omukono negukutuka guli kale bweruwe bwe guti tegwanidde gwanizina pulasita. So okusinziira ku mbeera gye yagiddemu kati akyuseemu n'obulumi tebukyali bw'amaanyi. Amyuka RDC w'e Bukomansimbi Joseph Luwaga avumiridde ekikolwa kino n'ategeeza nga bali ku muyiggo gwa Mutagubya mu kiseera kino alira ku nsiko. Tuli mu kuyigga omusajja oyo tukakase ng'addamu adde emabega w'emitayimbwa ate asobole okufuna ekibonerezo ekijja mu musango gwe yakoze ogw'okutema mukyala we oluvannyuma lw'okufuna ssente za parish development model. Abasajja bangi basoowaganye ne bakyala baabwe ng'entabwe eva ku nsimbi ze babeera bafunye ne batagabana nabo. Yabadde aleeta ku bulago n'enteekayo omukono